Woyogera ku bayimbi abayimbye music ono wa Kadongo Kamu n'olemwa okwogera ku muyimbi Senior Woman Irene Nakitto, oba oliawo oyo agoberera ekisa kino ayinza okuleka nga akutanka. Senior Woman Irene Nakitto yali mukyala Njasa Biggu, yali mutendesi, yali muyimbi, yali muwandiisi era omutendesi kw'ossa n'okubanga yali akulembera ebimu ku bibiina ebyenjawulo wano mu kisaawe kya Kadongo Kamu. Kale nno olunaku olwaleero gwe tugenda okubeera nga tutunuulira era neekakasa nti bangi ku mmwe abali eyo Senior Woman Irene Nakitto tuwulira muwulire mu nnyimba oba oliawo n'okumulaba mu bifaananyi naye nga tetumulabangako ku stage nga performinga. Kale nno bwe gutyo olunaku olwaleero Muzungu David nsazeewo nkuleeta Senior Woman Irene Nakitto nga performinga ku stage. Okay, kale bantu bange mujebale ejo gyonna gye mutusako engalo. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Gwe yeetaaga ebintu bino byenkola osobola okunsanga wano e Kasubi ku basooka kwavula stage wensinzira okubanga nkola emirimu gyange. West wanojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15, ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Osobola okungoberera ku Facebook, YouTube ne TikTok. Yona nkozesa erinnya Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Kale nkusaba nti tosubwa okubeera nga onyumirwa ebintu bino ebyaffe ebya Kadongo Kamu olw'okuba nti toyina w'osobola kubeera nga obisanga. Ebyo byonna osobola kubisanga wano ku Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Neebaza mikwano gyange abampabula, neebaza mikwano gyange abanvujjirira, neebaza mikwano gyange abansakirira, neebaza mikwano gyange abayimirirawo nange okubeera nga nkola emirimu gino gibawoomere. Oba oliawo kiyinza okubeera ekizibu okubamenyera kinoomo, naye at least nsaba mwenna buli omu yeetegedde olunaku olwaleero oba oliawo ensasa gebadde egenda kugwawo mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu, naye I thank God nti ebiseera ebisinga ofunanga omuntu akubuulirira oba olumu owulirizanga. Okubuulirira okwo kuyinza okuba nga kuyina bye kugenda okutegula. Neebaza Ssaalongo George William Kyagulanyi Lule, neebaza bakanso bange mwami kanso 10 weebale nnyo, weebalire ddala. Neebaza mikwano gyange Afande Isaabirye, neebaza Superintendent of Police okuva enaggulu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Kale katugende tutunuulye Senior Woman Irene Nakitto yani. Tattoo Collections. Tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna. Office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna, n'engatto.
Tattoo Collections. Tulina ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mmwe abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort. Mujja kunsonyiwa nti oba oliawo muyinza ogamba muzungu leero nga tatuukidde ku mulamwa. Tubeera n'ebintu ebitusoomooza nga abantu. Omanyi ffe tweyama okubeera nga tuweereza Kadongo Kamu wholeheartedly, tetulina kye tumunoonyaamu kirala okuggyako ye ng'atuwadde. Tetubumbyewo mboozi endala. Senior woman Irene Nakito yazaalibwa mu mwaka gwa 1972, ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi ogwokutaano. Yafanga 12 omwezi ogw'omunaana 2010, ekitegeeza nti yafiira ku myaka gyali 38. Okuva 2010 okutuusa leero, ekitegeeza abatambuliza ddala emyaka 15 bukyanga atuva ku maaso. Senior woman Irene Nakito yagenda okufa nga bambi obulamu bukyankalanye, era w'owulira ennyimba ze zeyasembyayo ebbiri, kino si kyomu ne Dunia Weba. Dunia Weba oluyimba olwo oba olwetegereza bulungi lulimu amaloboozi abiri. Leka kino ekyokubeera nti mwalimu eyamubakinga Mama Rose Nakasujja nedda, naye lwamaalirizibwa Rose Nakasujja eyali mukyala wa Mulindwa Vumbi ye yamaaliriza oluyimba olwo nga munne amaanyi gamuwedde. Kale senior woman Irene Nakito era enaku z'omwezi nga 2 ogwokuna 2017 nakulemberamu bannange ne tuba nga tuzimba ekijja kya senior woman Irene Nakito oluvannyuma olwa Dr. Ian Fred Mbalire Kateteyi okututuukirira okututegeeza embeera ekijja kya mukaddewe wekyali oluvannyuma lw'ettabi ery'omuti erya kigwira ne kigwamu ne bagezaako otereza. Kati awo nze oba muto wange oba mukulu wange naye Ssaalongo Suna Ben twatandika enteekateeka ezo nga tuli ku bukedde. Nzijjukira omwezi gwali gwa Novemba, bingi ebyatambula wakati awo, bagenda baze kubbira ku mpewo, naye I thank God titwamaaliriza omulimu nga tukoze omulimu omuyonjo. Nebaza Charles Mugenyi Smart, omwami oyo yasookera ddala okutuwa akasawo ka sementi. Ye yasooka okweyama era yatuukiriza n'okukubiriza, yakubiriza okubeera nga enteekateeka ya senior woman Irene Nakito egwa. Then mukulu wange George William Kyagulanyi Luleka Jubi James Omuseenene bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala ab'ekisaawe Dr. Buwemba Abbas, Jackie Kizito, DJ Kikofiira bangi, Haji Wamala Kyolaba, era nzijjukira Haji Wamala Kyolaba yakola omulimu munene okwogera ne Dr. Fred Sebbale. Kale bantu bange abantu baali bangi abetwayitamu, waliwo omusawo Saamu, mwebale nnyo, mwebalire ddala, list eli endless. Kale senior woman Irene Nakito yazaalibwa ku kyalo Buwe Kikuba Mpanga Nakaseke district okyamira wano Namayumba nodda ku olwo olukuza Nakaseke. Womalako ekitogo ekuba eri erisooka okuvaako ku mukono ogwa ddyo ng'odda Nakaseke, kyo kyokwata paka oba otuse ewa senior woman Irene Nakito. Yazaalibwa omugenzi Joseph Kawooya
nategeerako nti Joseph Kawooya yayimbangako ennyimba z'emibala n'ebintu ebirala nga nti ekitone kino kiyinza okuba kyava wa Joseph Kawooya oba ne bajjajjaabe ab'emabega bano be batalaba. Kati omukyala azaala senior woman Irene Nakitto ye omugenzi Nabonso. Omukyala oyo yali mukyala Musoga. Abasoga ffena gye tuli bannaye tubeere proud of being Basoga. Ffe otuzaala senior woman Irene Nakitto, Rose Nakasujja, Fiona Nakayiza. Ffe twavaamu abantu abo ba Elias Kibirige, ow'amakuge Gitasingaazi, bano ba Mzee Patrick bafiira wala n'abalala bangi. So abasoga buli we tuli twenyumirizeemu, tukoze ebintu nno ebyannaggwano oba oliawo abamu ebiyinza okuba nga bibasinduukiriza emmeeme nti kati lwaki ekyo oyo yakikoze. Abamu banakigwanyizi nga bandyagadde ebintu ebyo babeere nga babikola. Y'ensonga lwaki oyinza okusanga ebigambo bino nabiri oli n'ayogera kino n'ayogera kiri, naye oba olumu omuntu amaliriza aswadde bw'oba tomuzeemu. Ffe ekitutta kiri kimu, kiringa mmere eno w'ogitunulamu n'ovaamu n'ogenda ovaawo bulungi, naye w'oyagala okole bweti naye ekulaga nti ejja kukuba. Kale bwetyo ebintu ebimu tulina okukkiriza nti tutambula n'abazoole ate nga ye mu butonde bw'atyo. Kale oyo olina omutegeera n'omussa wali n'ogamba oyo bw'atyo. Waliwo omuntu Katonda gwe yatonda nga ye talifuna mu nsi, nga alisigala avaabiira kino na kino, buli kimu yandyagadde kibeere kikye, naye ate ng'oba oliawo oba olumu Katonda yali amuwadde ku mukisa. Bangi bafunye bukadde na bukadde nga ddiiru bazikutudde ne bannaabwe n'azibalyako, oli n'amuwaayo obubiri n'amuwaayo akamu n'asigala era nga ali awo bw'atyo. Naye n'agamba Muzungu, ngenda kuwanga buli nnaku 50,000, olulala nkuleetera 1,000, nkuleetereyo 50,000 weezimbe. Kale senior woman Irene Nakitto okwekisa ky'okuyimba akitandikira waka, ng'atandikira mu kibiina kya Nankasa Cultural Dancing Group ekyali ekya mukulu we Elias Kibirige. Elias Kibirige era mujjukire mu kibiina kya makuge Gitasingaazi, ekimu ku bibiina ebitoogerwako naye nga eyo yali nasale bed ey'abayimbi ab'akadongo kamu. Kyenkana abayimbi abasinga baayitako eyo, era gye baavanga okubeera nga bagenda mu bibiina eby'enjawulo okubeera nga bakola. Okugeza makuge Gitasingaazi yayitamu abayimbi omuli omugenzi Rebecca Namale, yoyo yakuyimbira enjawulo y'abafumbo ng'omukyala w'omu kibuga oba ebyetaago. Then mwalimu Senga Justin Nantume nanyinizo, namulabye leero nga anyeenya bw'ati ng'abalaga nti olwaleero bali wali bali erugogo ewa King Saha. Kale bantu bange musobola ogenda ne muwagira obulamu buno bwa kiseera, tugende tusanyuse ku bulamu. Then yaliyo Fiona Nakayiza, Rose Nakasujja, oyo senior woman Irene Nakitto baayitaho. Then nebeerayo omukyala Jamia Nansubuga, ye yali mwanyina wa Fred Mbalire Kateteyi. Waliwo Dr. waliwo Kazibwe Kapo, Kazibwe Kapo katifu ono gwe tutegeera ow'obudde buno. Kazibwe Kapo nno abantu bangambye nkugambe wandiika akatabo mu mboozi zo z'okola ki z'oyogera. Kati nno bantu mmwe kino omuntu ayinza okubeera nga awalalira Muzungu si Musoga si ki ebintu byakola si muyimbi. Kati tutunuulire Kazibwe Kapo. Obudde buno teri muntu asinga ku trendinga ku internet nga Kazibwe Kapo olw'emboozi zanyumya. Waliwo abagamba nti abalimba era nabo ne bamwagalirayo. Waliwo abagira nti Kazibwe Kapo ali intelligent. Ekyamazima y'omu ku bantu beemanya abali intelligent, era ng'ebintu byanyumya mu mboozi ezo olabira ddala nga bintu byanjawulo, naye wadda mu music amaanyi ge genkana n'emboozi zanyumya. Nedda Katonda agabisa ogwo gumu, oyo nti yamuwa ekyo, yamuwa wano. Kati bino okuyimba n'ayongerezaako bwongereza nti genda okole ki ofunewo. Kazibwe Kapo yoyo. Kati gwe oyinza okuva eyo ng'oyogerera Muzungu, owalampa Muzungu, era mu inbox z'abantu obeera oyogera ku Muzungu, wano Muzungu, naye nga Muzungu eba kutuuza omuganda wange tolina ky'osobola agamba nti kino kye yankola, naye just lwakuba enkwana mbi muze mubi. Okukwana si kwana mukyala, naye okutondawo omukwano n'omuntu
olina okunoonya butya bw'olina okubeera nga otambuza enteekateeka eyo. So mu kibiina kino mwayitamu Dr. T. Harriet Ssanyu, mukyala wa Lord Fred Sebata, Aziza Zion, eyo gye yava okwegatawo wa Prince Job Paul Kafeero, waliwo William Kibuuka. Kale bw'atyo Senior Woman Irene Nakitto. Programu eno eteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade eri ku Wilson Street, tambula nga ova ku New Pioneer Mall oda ku Alwa Park. Fe tuweereza tunoonya abantu bano ate abalala ne baagala ate batuukirire bano munange empaakalango nkulangire noonya abantu bo. Bw'oba ogamba nti oli munene olina abakumanyi, lwaki tobagamba nti sekita eno oba ekitongole kino mumpe ekitegeeza oba tolina bw'oba ng'otuuka okubeera ng'owalampa ebyabalala. So a New Subs Fashion esangibwa ku Sunset Arcade ava ku Wilson 1 Health Link Pharmacy. Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala ago wegakoma ku mukono gwo ogwa ddyo we wali New Subs Fashions. Engoye z'abakyala ogenda kuzisanga awo. Balina engoye ez'abakyala abasiraamu n'abatali, balina ebyokwewunda by'abakyala, balina ensawo n'ebintu ebirala osobola obbesanga awo. Then customer care oba oli awo oyinza okulowooza esimuka awo. Ate ebintu byabwe si bye by'emipaala ennyo nti bbeeyi zipaala nnyo. Kati w'ova ogenda ku Ntinda Shopping Center, edduuka liri E09 yeyo Tattoo Corrections bali emabega wa Housing Finance Bank. Okyamira oyita wakati wa Zain Forex Bureau ne Housing Finance Bank. Then womalirako housing edduuka ogenda kubanga oliraba. Balina ebyokwewunda by'abakyala byonna, balina engoye, ebiteeteeyi, casual, party n'ebyo ebyokubeera nga ogenderamu mu ofiisi, n'ensawo bwe zityo, kw'ossa engatto. Balina bino eby'omu buliri mwe abaagala okwebaka obulungi, genda ku Tattoo Corrections ogenda kubeera nga obisanga mu buli kika. Kale nkugamba nti tuwagirenga abantu bano abagezaako okutugattako, abagezaako okubeera nga bakola ki, bawagira ebintu bino bye tukola. Ffe ekituta kiri kimu nti oba olumu tetwagala bantu bano. Ama's Closet for Tops and More bali ku Ham Shopping Grounds, Brocody, edduuka liri 252 eyo Ama's Closet for Tops and More. Engoye z'abakyala bonna ogenda zisanga. Bano abakyala abatuleetera okubeera nga obwongo tebuteredde, engoye bazijjaawo. Oba oyo oweewo naye munnange osobola oyitayoko obw'olumu n'omufunira akagoye, ojja kwesanga nga munnange ebibadde bikutwazaako ssente empitirivu obeere ng'osikiriza ono n'oli, ojja kumaaliriza ng'obifunye awo ku Ama's Closet for Tops and More. Kati muntu wange era bwe tutyo we tugenda okutambula tugende ensago ku Be Easy Hotel and Bar. Eyo ya mukyala waffe, mukyala waffe webale tuteekerateekera kintu, era mbasaba nti twerekerezenga obuntu buno bwe muwulira nga twogerako bebo abantu baffe ffe ziri ze boogera embi ezo tetuzitegeera, tutegeera bano. Kale balina ebyokulya, ebyokunywa, then n'ebyokusanyuka. Emipiira gino gibindabinda, liigi ezo ez'enjawulo ziri mu kuddamu oluvannyuma lw'okuva mu international break. Mwezi gwa December tugenda kubeera mu African Cup. Kale nkusaba nti muntu wange genda ku Be Easy Hotel and Bar ofune ku mpeereza ey'omulembe. Kikaya College and Vocational School bali wali e Bulenga, badde ne boarding arts ne sciences, then ne vocational courses era nazo bazirina ali ku vocational school. Ekyenjawulo okubano nti omwana owa secondary alina olunaku lwagenda ku vocational n'abanga alinayo koosi y'omutwe gy'ayiga, era gwe omuzadde ali wano ngoberera badde nkusaba nti at least mpaayo omwana agende either ku Kikaya College oba Kikaya Vocational.
farming nayo bagitaddeko essira kwossa n'ebintu ebirala yeyo Kikaaya College. Kale bantu bange katweyongereyo ne senior woman Irene Nakitto. Kale eyo ye stage performance nga weyali nekakasa nti bangi senior woman Irene Nakitto mubadde temumulabangako ku stage naye nebaza kati abantu abaaliwo abedda nga mukyala Namatovu Fatuma oba kinamuyisa bubi nti abo bonna yabalaba bano. Waliwo mukulu wange Makumbi takkiriza nti emyaka gigenze naye banyumirwa nnyo abantu bano. Mama namwandu Mama Rigani ogamba otya mama enkweyitira mama Mama Aisha Nakitto nzijjukira nti naye we twali tukola amalaalo n'angamba mwami muzungu mutabani oli mubi n'olema okuŋŋambako nti ogenda akola amalaalo ga muto wange nange nandibaddewo. Kale abantu ne batulaga omukwano naye ng'ate munnange toyinza kusanyusa buli omu. Kale bwe tutyo ekibiina awo baali mu Zebra Assorted Singers baali bazannya omuzannyo baali batambuza ekivulu sidda mu kyalo. Francis Bukenya mulina nga performinga andi na Dr. Fred Sebale ekyamazima Zebra baali basindibula endongo. Kale muntu wange nyongera okujjukiza nti gwe okusinzirira eyo yonna gy'oli, oli New York, oli Massachusetts, oli Chicago, oli Luddawa, oli London, oli Birmingham, oli Dubai, oli Saudi, yonna gy'osinzirira okubanga ongoberera. Munange nkwebaza okubanga oteekamu obudde. Abali wano munda w'eggwanga tuli mu nteekateeka ya kubeera nga tukyusa obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Mbasaba tulonde Waiziri. Ebintu bino guno gulinga muzannyo, omuzannyo ebiseera ebisinga kiraabu yeefunamu gwe omuwagizi okoma kufuna ssanyu. Naye wona ogenda okusa omuntu olw'okuba nti tawagira ky'owagira oyinza okumaaliriza nga ate kikoseza ggwe. Tolina nsonga yonna lwaki ogenda oyise ebigambo ebitayisika mu kamwa ng'obiyisa obikuba ku bantu oba obivuma oba obigamba abantu. Muganda wange ogenda kuswala, muganda wange ogenda kuswala. Abamu ffe tubamanyi nti mwavaako n'abeewammwe baabavaako, naye eno internet kiralamu, internet kiralamu. So abamu tukoze amanya from zero. Zineebaza Muzeeyi Celeste Kasule ndowooza ye muyimbi yasooka okumpa omukisa okubeera mukwano gwange era mutwalanga taata wange, Kabyanzi omutwalanga muto wange, era ne vidiyo eno gye tukozesezza mukoddomi wange Kabyanzi yagimpadde at no cost. Bingi bye tukolaganye naye tuyige butya bwe tukolagana n'abantu. Muno waaba alina kyewandibadde ng'omwetaaga kumutuukirire omugambe nti munange kino ne kino ne kino. Naye bino ebimu tugenda tweswaza, bagamba enjovu enkima gyekoma okwambuka okugenda waggulu, munnange gyekoma okwolesa obwereere bwayo. Waliwo betutambula nabo mu nteekateeka ya TikTok. Mbeebaza emirimu gyonna gye mukola. Tulina Mama Africa, ne tubeera n'omukyala Sharifa Maaso Malungi, tulina ow'omumwa eyo ye Luyima muzzukulu wa Muzeeyi Matiya Luyima era naye ye Luyima Mathias. Waliwo Fatuma, waliwo Shakila, waliwo ambasada wa Bobby, waliwo omuzira nkima, waliwo Sam the Great. Tabani sandi kutaddemu kubanga anjerega nnyo. Tabani anjerega nnyo. Kati wabeerawo Makumbi Junior, then Suzanne Sozi n'abantu abalala beesinza kujjukira. Bambi twasalawo tukole enteekateeka ey'okubeera nga naffe twongera okuzimba kadongo kamu naye nga tuzimba nga tukozesa audience. Muzungu yinza okuba ndina abagobereza 9,000, Tabani alina 5,000, Jojo n'abeera n'emitwalo 15, Mama Africa n'abeera n'emitwalo 7, Sharifa n'abeerayo n'emitwalo 5, Noli n'abeerayo n'emitwalo bwegiti, Rita Namukasa, Gabi n'abeerayo n'emitwalo bwegiti. Nti we twekuŋŋaanya ne tudda awamu
buli omu abagoberezi bajja ne tubeera ku platform ekitegeeza omuntu ewandibaddeko ng'olikawo n'abantu 2 mumaaliza nga muliko n'abantu nga 5 Ssaalongo Suna Ben munange nkwebaza okulunaku lw'Emmande era yavaayo n'akinoganya nti omwami oyo ayina ettofaali lyagasse ku kadongo kamu wadde ng'abamu bo tebalaba ttofaali Muzungu David lyagasseeko ffe tugulubye ne Suuna abaaliko ndowooza muyinza okijjukira Suuna yagamba omwaka 2016 ntaayi mu bulamu bwange teguddanga naye ng'eyo gye twava 2017 ffena nga tweyiya bweyiya waliwo omwana mulenzi DJ Abuselekta munange weebala ekitone ekyo ky'okola nti nze njagala buli gwendaba nga alina ky'asobola okugattako tumuyite ajje atwegatteko Mama Shukran munange naawe weebale kubanga otwagala abantu beerekereza otulo si lwakubula byakukola waliwo abalina okulya ekyeggulo ekyekiro n'abamu balina okubeera ku mirimu oba okuwummula beetegekera olunaku lw'enkya naye olw'okuba bino ebintu ebimu ebituvaamu oli n'aleeta kino emiramwa gya njawulo nze neetegerera kadongo kamu era ebiseera ebisinga mundaba mbeera nsirise naye wekijja wali nange waggumbulizi kyalina kyawa munne nze ntegeera bino ebifuluma wano so bantu bange mwenna mbeebaza era abali eyo mwongere okutugoberera olunaku lw'enkya lwa 6 tulina omugenyi gwe tugenda okukyaza ku TikTok live omugenyi waffe asookedde ddala bukyanga tutandika nteekateeka zino tulina bingi ebiruubirirwa bingi ebyokugatta ku kisaayi kya kadongo kamu kati tulina abalala muffe nga bo beyita nsolima nti nze ngende wa muzungu mujjeko kino ntwalire oli oba tugende ku live tugenda kujjako kino muganda wange nze ondaba nga bwondaba wendi era nze oba omaze sina kirala kyenina ndinga Tabani agamba nze omukwano nakola ki naguvaako tegukyalina kyegusobola kunkosa tegulina kyegusobola kunnyongerako kale naffe abamu bwetutyo bwe tuli ffe abamu twezimbye from zero ngenda kwongera okwebaza Ssaalongo George William Kyagulanyi Lule omwami oyo weewaawo tuyinza okuba tetukyalabagana naye abadde musingi mu bulamu bwange abantu bangi betutambudde nabo naye bano bagundi asinduukiriza emmemme genda osinduukirire bibyo munnange ataani akugamba oba alemu abeewammwe fe aba naakutereeza mubeere bulungi mweraba Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi ogenda mu ofiisi olina mbaga oba owujjaddemu ewaka tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna office dresses, shift pants, party dresses ne casual ate mu abambazi b'empale oyagala blouse sikaati nammwe tetubeerabidde tulina blazers ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto Tattoo Collections tulina ebyokwebikka ng'amasuuka duvet covers zitawel throw-ons n'ebirala bingi ate mmwe abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings oyagala kutereeza ku mubiri gwo tulina supplements ez'enjawulo nga collagens fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center room number A09 emabega wa Housing Finance Bank okuliraana Zain Forex Bureau okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10 oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections, find your style, find your comfort. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall
otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Yino Chikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 5 7. Chikaya College School. Education for development.